twebaza Allah ow'ekitiibwa jalla waala tusiza ku lunaku luno olw'ekitiibwa olwa Idi eno enkulu etujjukiza ebyafaayo era ntwala mu ngeri y'enjawulo okwebaza hobbi wange ono Sheikh Haruna Batuusa twali naye Bugembe Islamic Institute lwakutubbe ennungi gyatusomedde n'okujjukiza ku ddiini yaffe n'obusiraamu. Allah akusasulemu ekisinga obulungi. Ssebo District Qadhi wa Mukono na bonna b'okola nabo emirimu tubeebaza olw'obuweereza obulungi omusobodde okubeera nga muweereza. Allah abasulemu ekisinga obulungi. Mufunze His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje abatuusizaako salaamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'atuma okubategeeza nti obusiraamu bwa Uganda essaawa zino tetulimu bweteekerateekera okukyusa obukulembeze ku bitendera egy'enjawulo kuviira ddala ku muzigiti mpaka ku lukiiko lwaffe olukulu lwe tuyita General Assembly wa Palamenti y'Obusiraamu ya Uganda Muslim Council. N'abakubiriza okuba nti mwenyigire mu nteekateeka ezo ez'okulonda obukulembeze. Mulina okugamba nti ebyo abawalimu tebitukwatako, obusiraamu bukwatako mu ngeri yonna nga ssekinnoomu okulaba nti obwenyigiramu mu kubuweereza. Be batyo basahaba bwe baali n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu mbeera zonna nga batambuza obusiraamu. Kale mwenyigire mu kulonda okwo okusuubirwa mu mwezi ogw'omwenda insha Allah. Soka okuyozaayoza bannaffe bonna abasiraamu olw'okutuuka ku Idi eno, Idi Mubarak, ey'okusala ebisolo eba ey'okuddizaako ku bannaffe etuyinza okuyita ey'okusaddaaka. Amannya Mubiri Patrick, nanze director w'ekifo kino ekya City Motors, ate ekiseera ekimu kyennyini nze Deputy RDC w'e Buvuma mu Highland yaffe ey'e Buvuma. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero okuba nti abantu bange bannamukono bempangaaliramu ebbanga ddene tufunye omukisa okuba nti naffe tubaddiza okulaba nti tubasalidde ente nabo balyeko, nabo basanyuke wamu era tusanyuke wamu nabo ku lunaku olwa Idi. Nyongera okukubiriza abakulembeze bonna nti olunaku luno lukulu eri bannaffe ffenna, kubanga buli w'osaddaaka n'oddiza ku ekyo ky'oba ofunye eri Katonda ate olumu kireeta omukisa ogw'enjawulo n'okukirawo. Era nsanyuse nnyo mikwano gyange gino gye nkola nabo abanyindi mu bizinensi, era mbadde ndi mu saaviisi ey'abasiraamu kuba nsadde nabo ne mbakubiriza abavubuka okwongera okusigibwa emikwano emirungi wabula okwewala emikwano ate emibi. Era ne mbazaako mu kyawandiikibwa kyaffe ekya Bayibuli ekigamba nti Bayibuli egamba nti mugonderenga abakulembeze abo bafuga, kubanga buli w'oba omugonvu ofuna ebibala bingi era ofuna emikisa mingi. My name is Muhammad Kashif and I'm from Pakistan. Last 16 years I'm living here in Uganda. We are doing business, even we studied from here. So Uganda is like our home country. And first of all, I wish very happy Eid to all the Muslims in Uganda and around the world. Wish them very happy Eid. And I thank my friend Mubiru Patrick. He has invited us here on his place, on his office, to celebrate Eid with him, and his people are around his community, and we are very happy. And inshallah next year we're going to do more. This time we brought 2-3 cows. Next time we are planning to 10 cows. We have seen there are many Muslims around this place, and inshallah we'll be doing more. Right. Thank you so much. Nze Abdul Nasa Kyambadde so kwebaza RDC ekibi kyatukoledde ekyamazima akoze ekintu ekiri ku ntuba y'omutima ye, ku ntuba y'omutima gwo, omutima ogwo omugabi tugumwebaza agende mu maaso nga taliimu kugamba nti bayeekaanya nti oba kiri nti oba kiri. Yeebale nnyo okuddiza ku bantu be, abantu be atuddizaako mwoyo mulungi. Yeebale okuba nti tayina sina nekyenjo okwogera impedde kwatu tugenda. Manya Abubakari Kayondo, Deputy Imam wa Masjidi Rahmani wa Mukono, nga mukadde waffe, mukwano gwaffe, mulwana waffe RDC Mwami Patrick Mubiru atukoledde omulimu ogw'okusakira emikwano mu Pakistan, negijja ne gituwa
essanyu ku lunaku luno olwa Idi tube nga tuyambako ku bannaffe abatali bulungi, tubeere nga tubawa ku nnyama babeere nga nabo basanyuka ku lunaku luno olwa Idi. Tumwebaza nnyo era tumusiima olw'okusaka okwo, naffe tweyama nti ebbanga lyonna tujja kubanga we twetagisiza okuba nga tuwa obuyambi tubuwa, ate tukakasa nti Katonda agenda mu emikisa era abeere nga bizinensi ze nazo zikola ki zitambula bulungi, na baganda baffe abasaddaase kusaba Allah abeere nga bawempeera. Bubaka ki eri abasiraamu ku lunaku luno olwa Idi? Obubaka bwempa abasiraamu ku lunaku luno olwa Idi, Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ekyokulabirako ekirungi nga kiri mu nabbi wa Ibrahimu alayhi salam ekyobutaba mukodo. Obukodo yemu ku nsonga ezituviiriddeko obutatambula bulungi mu nsi. Omuntu yenna buli lwaba omukodo n'ako kakodo walidde kagwawo, naye omuntu li lwaba omugabi ng'asaddaaka ng'okusaddaaka kuno kwe tuyigira ku nabbi Ibrahimu alayhi salam, ebintu ebyo Allah abiggulawo nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani bw'atugamba ti fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Omuntu yenna akwata byakutte n'awaayo, omuntu yenna agaba, Allah amwanguyiza obulamu bwe mu bintu byonna, mu nsonga zonna, naddala mu kusinza. Ate naga nti wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. N'anaakodowala n'atafaayo ku nsonga za Katonda, naga teriyo byangulu, Allah agenda mukalubiriza obulamu bwe. Sukaali okulinnya, butto okulinnya na biki, ensonga eri awo. Tugitereeze, tubeere bagabi, tubeere nga tusaddaaka, tubeere nga tuwaayo ebbanga lyonna. N'ekyensembya y'abasiraamu, okusaddaaka tekukoma ku lunaku lwa Eid al-Adha. Okusaddaaka ebisolo kugendera ddala mu maaso, enniya yeekyuka. Kiwano enniya ebeera ya Eid al-Adha, wali ebeera nniya ya kuwaayo abeetaavu babe nga balyako, ne lutaba lunaku lwa Eid bwe bubaka bwangu. Allahu akbar, Allahu akbar. What you do, Pratik, you go that side, eh? You keep the camera and you give them. Okay, let's. वो से एक मिनट 2 मिनट है। मैं 5-7 जगह पर बना दिया। नहीं अच्छी सी बनाई है सारे पूरे मॉल की डिस्ट्रीब्यूट है ये लोग भाई Oh, कांजावे un paio pedaci कांजावा claro se malizó Abawala musembere namwe babawe. Abawala. Abawala mwe mulongo jitemba ate muli wala. Kati mna jifungire wa. It's okay, let them do now, finish all. So like 30 minutes. Let them prepare all the even the patada cow. Aziri mbala disitikazi wa Mukono ndi mabega ddala waabo abalwanyisa abaminyi b'amateeka mu ggwanga lyonna naye naddala okusingira ddala Mukono disitulikiti bw'empangalira. Ababalwanyisa nange embeera mu bo ababalwanyisa. Wabula okusaba kwange kuli ku kintu kimu nti eggwanga bwe libeera lyateekebwamu emitendera gy'abo abakuuma emirembe mu ggwanga, buli kitongole kikola emirimu gyakyo. Tusaba poliisi ekola emirimu gyagyo eteekwa okukola, tusaba amagye gakola emirimu gyago, n'abasecurity bano ababeera ku maduuka nabo bakola emirimu gyabwe, sitwagala balala kukola mirimu gy'abalala. Obumenyi bw'amateeka obuli Mukono olwaleero sikikiririzaako ddala era sikiwagira kuleeta ab'amagye nga bebakwata omubbi abba ku dduuka. Ab'amagye tukkiriziganye nti bateekwa kubeereka nga balwanagana n'abalabe baffe abava ebweru w'eggwanga oba ababeera bagenda okugyako gavumenti. Bano ababba amaduuka, ababba enkoko, ogwo mulimu gwa poliisi. Era ekigambo ekigambibwa nti omubbi babeere nga bakuba ku nnyama, tukkiriziganye nti okutta omuntu si kyekibonerezo ekijja muntu abbye ekintu ekya bulijjo, wabula okuba ku nnyama kibonerezo ekijja mwoyo abadde alya mu nsi ye olukwe. Nsaba gavumenti ebitongole byo byonna ebyokwekuuma buli omu mukwasa omulimu gwe gw'abaakola ate agukola mu mateeka agamusomesebwa. Nagamba Allahumma fashhad, nagamba ayi Allah julira ebigambo bino. Fashhad Allahumma fashhad, nagamba ayi Allah julira. Tebateeka kola ekisabu za kumanya ddiini yawe ne wonooneka. Eyo declaration yali 1980
soka akati abantu tulina okuddayo ku nnono yaffe ey'obusiraamu tulyoke tuterere neekuŋŋaana zino zonna tugenda kusala aduhiya. Ani alina embuzi? Ani alina embuzi? Akati abaagala embuzi, ani alinayo embuzi 1000? Ani alinayo amatooke gagenda okuguza abasiraamu balye oba watermelon? Kitegeeza tunafuye nnyo na kweyamba. Twalibadde twekubagiza wabanga Ibrahimu yasala omwana nga yali yasala engamiya 1000 naye n'agamba newezibwa kusala mwana muwaayo. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Okubeeranga tweryazaamaanya nga kigambo kikulu nnyo. Olwaleero osanga abantu nga balyazaamaanya bannaabwe balinga abatali mu hijjatun, abatamanya Nabbi sallallahu yakutegeeza mu nnaku n'olwaleero. Ayuha nnaasi, kakumu nno okututwalako okujjako ng'akikuwadde anti binafsihi minu, okujjako ng'akikuwadde. Fala tazalamunna anfusakum, sallam tituleme okubeeranga tweryazaamaanya nga kigambo kikulu nnyo. Olwaleero osanga abantu nga balyazaamaanya bannaabwe balinga abatali mu hijjatun, abatamanya Nabbi sallallahu yakutegeeza mu nnaku n'olwaleero. Ayuha nnaasi, inna rabbakum wahid, n'atugamba Katonda waffe ali omu. Ekikujja wano ogenda olwali bakola obuntu obusuwasuwa obulekule Adamu n'agamba la fadlu lilarabi ala ajami wala liajami ala arabi wala ahmaru ala aswadi wala aswad ala ahmaru illa bitaqwa waqad taraktum fikum ma in tahasantum bihi falan tadilla abada amran bayna أمرا بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس إن لا نبي بعد ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبات بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاد أمركم تدخلوا الجنة ربكم. N'abagamba nti abange mu abantu Katonda wa mwalyomu, Nabbi wammwe Muhammad sallallahu alyomu, ekibula kyammwe Makka ne Allah wammwe omu n'obusiraamu wammwe ne taata wammwe kitammwe ali. N'agati wali njawulo wakati wa muwarabu na muddugavu oba omweru n'omuddugavu okujjako okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba abalekedde ensonga munaamuzeekutteko temugenda kuddayo kubula. N'agamba ekitabo kye Qur'ani ate n'enkola ye bwe twamala okubivaako obuzibu ne bwa bulungi bungi nnyo. Naye ebigambo byali bingi kubanga yabuulira n'abaana abato eddembe tulina eddembe ly'abaana. Kakati gwe jjukira omanye nti Universal Declaration of Human Rights ey'olukumu-1948 ne International Convention ey'olukumu-1966 byonna byagenda okujja nga Nabbi sallallahu yakutegeeza ddaka ku human rights, but it was deviation from the human right. Wa antum gada n'atugamba nti Allah sallallahu bwe yamala n'ayogera ebigambo bingi n'agamba nti wa inda hadha al-qadr min al-khutba. Nabbi sallallahu yamala n'agamba ala ballagtu naga ayuha nnas ala la yanjijanu illa ala nafsi ala yunjanu ala waldi wala maulud. N'ayogera ne ku principle emu gye tulina mu criminal procedure eyogera ku personality of the crime, eyogera nti omuntu avunaanibwangako ekyo kyakoze tose kukikola ky'omulala. Nabbi sallallahu yakyogerako olwo lunaku n'ayogera ku principles. No crime, no penalty unless by the virtue of the law, the personality of the crime. Yakyogera Nabbi sallallahu olwo lunaku mu myaka gya lukaaga. Ayuha nnaasi falyablighu shahid, n'agamba nti abange mu abantu aliwo olwaleero ategeeze aligayi bw'ataliiwo farubba muballighu oba olyawo gw'onootegeeza aw amina saami anaawulira n'ategeera okusinga kwoyo ataali wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba mwalimu abantu kumpi 10,000 n'agamba antum gada tasaluna anni, ekyabagenda kubabuuza ku Nabbi wammwe fama antum kalina mugenda mugamba mutyawo n'ababuuza kaalo ne bagamba nashhadu, tugenda kugamba annaka kad ballagta wa addaita wa nasahta, tugenda kuwa obujulizi tugambe bw'otuukiriza n'otubuulira n'otuukiriza ebyammwe ng'obwale naffe otumira n'omukono mu kyagwe ne tubabuulira ebigambo byamu. وأخذ هذا الشهادة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السابع يجينا نسور قالوا السبابة يرفع إلى السماء نرسل له القلوات وينقب إلى أنا أقام اللهم فاشهد نقام أي الله جل لقام منه
fashhad Allahumma fashhad nagamba ay Allah julira ekigambo ekyo kyali kinene nnyo khutbatul wida bwe mbanga mukitunulidde كانت خطبة وداع مثابة إعلان حقوق الإنسان ينظم العلاقات الإنسانية في شتى مواجهها فهذا هو الفيلسوف اللافت أحد وهذا أسس المفكرية للثورة الفرنسية في عام 1986 قد درس النظم القانونية كلها قبل الإعلان حقوق الإنسان وعندما رأى أسس العدالة ورأى أسس العدالة الإنسانية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لتكون النبراس الإنسان الإسلامية كلها. ekigambo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakola kwolwo kyekigambo ekyalibadde kifaanana nga Declaration of Human Rights elan huquq al-insan. Declaration of Human Rights yali mu 1988 naye omu ku bayizi professor omufel Leffert bwe yalaba ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam eyali omu ku revolutionalist abakola French Revolution ey'olukumu neyewuunya nyo ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namwewuunya obukenkufu bwe yalimu mu myaka egyo egy'olukaaga ng'ate ebintu byali byajjo bya luno mu French Revolution ey'olukumu ekinana mwenda n'agattako ne Declaration of Human Rights ey'olukumu ne International Convention of Civil, Economic and Political Rights ey'olukumu bagireeta 1966 gyobwalumu ne Human Rights naye bagijja ECOWAS mu 1979 ne bagikakasa mu 1980 laba ate mu 1990 yes kinana n'olwokuba ne Child's Right akati abaana bebatuntuza tebateekako rights zaabwe za kumanya ddiini yaabwe ne boonooneka eyo Declaration yaliwo mu 1980 soka akati abantu tulina okuddayo ku nnono yaffe ey'obusiraamu tulyoke tutereere naye tunakuŋŋaana zino zonna tugenda kusala abuhiya ani alina embuzi akati abaagala embuzi ani alinayo embuzi 1000 ani alinayo amatooke gagenda okuguza abasiraamu balye oba watermelon kitegeeza tunafuye nnyo nakweyamba twalibadde twekubagiza wabanga Ibrahimu yasala omwana ngaali yasala engamiya 1000 naye n'agamba neweziba kusala mwana muwaayo. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم فإنه بر غفور رحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Abakadde bange mwenanga mukuŋŋaanya wano khutuba yaffe eya Eidul Adha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi yasomanga khutuba esooka n'atambula mu bakyala n'ababuulira ebigambo bingi nnyo bwe tasobola kumalayo saawa zino, naye okubeera nga tugaba ekibuga mukono kigaziye tulabira ddala nga bwetuba nga tutambula ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewali kiyinza kutuza mabega. Ekiyinza okututwala mu maaso kyokka ne tutuuka ku ntikko y'enkulaakulanya kwe kubeera nga tukkiriza enkyukakyuka eziriwo bwe ziba tezikontana busiraamu.